Wenjogerera era nga wenjidde ku mpewo ng'ebyokwerinda binywezeddwa mu bitundu ebya Busoga era Eve Security edeployingiddwa. Kigambibwa battalion ne battalion ze ziiriddwa mu bitundutundu eby'Obusoga ng'era bagenda maaso n'okwekengera oluvannyuma lw'okutyamu nti nno wayinza okubeerawo okwekalakaasa eri Abasoga okugenda maaso n'okuwakanya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala wali Kololo Museveni ogenda maaso n'okulayira. Kakati gavumenti edeployinze abawanvu n'abampi mu regions eza Busoga. Tuba tusimbudde oli ku UG Update TV ko sinziro bango tuwuliriza mbalamusizaako nnyo mukulikeeyo yonna yonna gye muva mu masinzizo nammwe abagenda obugenzi nammwe mbagaliza olugendo olulungi. Kansuubire nti ebintu binaatambula bulungi nnyo olunaku olwaleero. Tukimanyi bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 12 Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa agenda kubanga yeerayiza era wiiki eno yonna yonna kabadde keetalo k'ekyago nga kagenda maaso nakutegeka mikolo wali eri ku kisaawe e Kololo naye nga gyonna emikolo gino bagitegeka naye nga bagitegekera ku bunkenke gwe ky'oba omanya mukwano gwange olw'ensonga nti ebintu byaba bijjidde dda birungi si birungi tulaba nga bagenda maaso n'okwemulugunya era baali balowooza nti ekyokuyisa ssetteeka ono owa sovereignty bill kijja bayamba nnyo baprotectinga okulaba nga batambuza emikolo gyabwe bukwakku naye kibamaze enviri ku mutwe ng'ate bawulira amafuukule nti Robert Kyagulanyi Ssentamu naye agenda kubanga yabula saa yonna yonna alinye ekigere kye mu ggwanga Uganda kati eno ensonga ebatabudde ddala nnyo ebatabudde emitwe. Ng'oli ku UG Update TV ko sinziro bango otuwuliriza gwe mukwano gwange nkyakutwala mu maaso. Kigambibwa nti poliisi mu Busoga sub-regions Eastern Uganda bagenze maaso n'okunyweza ebyokwerinda byabwe ne badeployinga abawanvu n'abampi era ne bagenda maaso n'okulabula abeekalakaasi nti tebageza era tebakirowoozaako. Bakimanyi bulungi nnyo nti mu Abasoga mugenda mu maaso n'okubeera mu biseera nga bino nga muteekawo embeera y'effujjo n'okwekalakaasa era babagamba temugeza temukigezaako. Wakati ng'omukulembeze agenda maaso n'okubanga alayira mu kisaawe e Kololo bagamba Abasoga yewasinga okuva nga bava obutabanguko lwakuba balaba security eri wala kati ku luno bagamba nti okwerinda si buti security bagideployinze ng'obudde bukyali mu bitundutundu eby'Obusoga era ne balabulamu abagenda maaso n'okwekalakaasa gwadde asuubira okwekalakaasa nti toweetantala ebyokwerinda binywezeddwa tuli mu bitundu ebya Busoga regions. Tukyeyongerayo ab'obuyinza bagamba abawanvu n'abampi operation zonna ezeetaagisa okwetooloola tawuni zonna mu Eastern Uganda bataddeyo obusobozi bonna okulaba nga ebyokwerinda biri gguluggulu nga babinyweza nga tewali kintu na kimu kiyinza kuyuuzayuuza security eno. Oli ku UG Update TV ko sinziro bango otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati nga bwe nkugamba ebintu birungi si birungi obweraliikirivu buli mu gavumenti anaalayira talayire mu kaseera kano ab'obuyinza okudeployinga security ez'amaanyi ennyo okwetooloola ggwanga mu Eastern region zonna kiganyiddwamu okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu kuteekateeka mikolo era gwe tuweebuuza bino byonna biri ku ki tulowooza nti nno tuli mu lutalo naggambye obutafaananako nakulayira kuwedde kwa myaka giwedde kuno kwanjawulo omu kuno kulimu obunkenke kulimu okuluma obujiji kuno okulayira kwa leero okwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa kwa kutunda mwoyo ng'enkoko emire ensanafu naye agamba yeebuuza ndayire sirayira. Okitegedde ekintu ekyo agamba ndayire oba sirayira olw'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kati teweebuuza biki ebigenda mu maaso mu ggwanga okulayira kwe kugenda mu maaso okwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era security enywezeddwa ekitabangawo olw'ensonga nti nno basuubira obutabanguko eri mu bannayuganda nabo bakimanyi nti bannayuganda bagenda mu maaso n'okirayimingira obuwanguzi bwabwe so tebayinza kuleka muntu kubabba we batyo ate n'agenda mu maaso n'asasyanyisa n'agenda mu maaso n'asambira emabega ng'ejjanzi ku bululu bwabwe oba ku buwanguzi bwabwe. Kino bannayuganda bagambye bakigaanye era tebagenda kubanga bakikkiriza
akati gavumenti olwakiwulidde negamba okay kati ngenda kuyungula omuwanvu n'omumpi yo gavumenti teyimiridde ku bwesimbu bw'eggwanga oba bannayuganda oba bajagala tebajagalako wabula bayimiriddewo ku bwesimbu bw'emmundu era bo bagamba nemunayogera biki nemunayogera ki kasita tubeera nga ffe tuyina emmundu tugenda kulayira oba mwagala temwagala abaivuli ku ludda oluvuganya bwe bagamba ffe tetunabagaanako kulayira mugende mu maaso n'okwerayiza akaseera kajja kakati okulayira kuno kwa bunkenke kwa kulingiriza mukama oli tulayire mu musalawo era mwami oli Kaguta Museveni kigambibwa yatuuzizza dda ba cabinet ministers be n'abatuuza ku mmeeza n'abagamba ne mulowooza ki muleete ku magezi muleete ndayire tulayire oba ensonga mulaba mutya mugamba layira omanyi wabeerayo abakopika ku sayidi eno wabbali bagamba ensonga zonna ziri taratibu saana layira Kyagulanyi talina waagenda kuyita gwata n'ayitawa nga tulina bano ne mu bbanga tutaddeyo abatengejjanga ebinyonyi mu bbanga tulinayo abatengejjanga ebinyonyi kakati golowooza agenda kuyitawa ku booda security nawe ogiraba enywezeddwa ku mazzi aba UPDF be baana baliwo abanneve nankani we bali aba flying squad gye bali mu bbanga tuyungudde abawanvu n'abampi amagye ag'oku ttaka tukoze road block ezimala mazima ddala mwami oli Kaguta Museveni obutaba butiitiizi obubanga si butiitiizi ddala Kyagulanyi agenda kuyitawa bino byabadde mu cabinet meeting ne basalawo era ekyenkumi nagamba mumanyi tulayire kaakati basalawo okulayira naye okulayira kubafuukidde okulayira bali mu kwekengera embeera egenda mu maaso mu Uganda beetala badde eno badde eri buli nsonga yonna eyinza okukwatisa oba bataddewo buli kasonga akayinza okukwatisa we basuubira bayinza oteekawo obutabanguko bebbisizza bbanka ne bagamba ne bayoola abavubuka omutaasa kafeero ne bagamba bano beekuusa ku kibba bbanka simanyi batwala laptop twala tugende naye ng'ensonga nnyingi eziri mabega w'ekyo in fact okuwaayo nga bbiri esooka yabadde yakunafuya gavana wa Bank of Uganda okumunafuya basobole okunoonya oluwenda lwa designingira lwakola resignation lwaki kubanga yagenda maaso n'okucriticizinga ku sovereignty bill ku ngabo yaabwe gye baabaga egenda okubangibawo omwaganya okwekuumira mu buyinza gavana wa bank yali agikuba ensonga endala yabadde yakwenyigira mu kukwata bavubuka gavumenti beesuubira nti ne bali mu bitundu bano bayinza okuteekawo okwekalakaasa ne bapangira akazannyo oyinza obutakategeera kubanga kamunda nnyo kategeerwa abo bamanyi politics bokka gwe tunuulira abavubuka bonna be baakutte appearance yaabwe baakuttemu abo be bateebereza okubeera kati ekyo saagala okyerabire kakati buli kimu kyakikoze abawanvu n'abampi abayingudde ennyonyi azitaddeyo mu bbanga ziteevuunya amafuta g'omusolo gagenda buli kunaku guno omwezi gwonna tujja kuwoza nti amafuta gabuze naye ng'ensonga egabuzizza gali mu reserve gali mu kwonoonebwa ku kulayira kuno okwekimpatiira nga bannayuganda ebagamba bo bagaa kuno okulayira tekuliyo era tebakubala olw'ensonga nti nno obuwanguzi buno obugenda mu maaso bubbibwa mwami oli Kaguta Museveni tumuwabulwa SP Inspector baba mwita inspector ASP Michael Kasaija ono mukulu
abeera mwogezi spokesperson wa poliisi Michael Kasayija mu regions eza Busoga mu Eastern Uganda avuddeyo n'ayogerawo ati ku nsonga zino nga Munnayuganda bagenda maaso n'obabuuza akanana akataano security eno yonna yakyebuziza ku Bannayuganda emirembe n'okwekolera emirimu gyabwe eremesiza Bannayuganda okukakala emirimu gyabwe. Tuli mu lutalo, tuli mu ki tya omukulembeze agenda kulayira tiwaba agenda layirira eno Busoga. Lwaki eggwanga liba limalibwako emirembe? Kilometers mmeka okuva wali Mwami Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu Busoga? Abusoga bagenda kwekalakaasa eri balemese eno omukolo ogugenda mu maaso. Ebyo byonna ebibuuzo Kasayija Asaida abadde alina okuba nga abiddamu nga ye mwogezi wa poliisi mu regions zonna ne mu security agencies mu Busoga sub country. Era agamba security agency bamaze okuba nga bateekebwayo babeere ku surveillance era bamonitalinge omu ku omu, bagenda monitalinga omu ku omu era oyo yenna anasuspectingibwa oyo anaateeberezebwa n'onooba otambula mu butambuzi nga balaba nti gwe oyinza okuba nga olina pulaani ey'okutawaanya omukolo gwa Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa, oyagala oteekawo okwekalakaasa, oyagala okubeera nga olina embeera gy'oteekawo, bagenda kuba nga bakulaba. Bagamba surveillance gye balina ku luno y'amaanyi. Gwe banaateebereza ne banaakwekengeramu bwekengezi nga by'otambula tebitegeerekeka, ate Abasoga si mmwe mutambuza embaliga leero temuwona. Ne banaakususpectinga ng'otambula otunudde n'ebigere biri eri nga bagamba ono abala kaki. Kati y'embeera eriwo ya bunkenke. Oli ku Yugi Update Civic osinzira oba nga otuwuliriza. Gwagala otweyungako nagambye dda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja nnyongera obbalamusaako mu kiri kitya eyo Uganda tukyagenda mu maaso n'okuwa information updates ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Munnange gwe gy'otali ffe tugenda mu maaso n'okutalaga okulaba nga tukuweereza buli kimu osobole okubeera ng'okimanya obeere ng'okyota buliro ng'osinziira neeyo gy'oli gye wagenda okukakkalabya tekikwetaagisa kukomawo mu Uganda ate obeera olingirize. Kale ku lwa effort eyo agamba Kasayija nti badiployinze ekyetaagisa convertiri ne mu ngeri endala zonna nga bagamba bino byonna babikoze okwewalaka ene security threat mu regions zino. Era strategy eno bagamba designingiddwa si lwa nsonga ndala wabula okuteekawo safety mu kaseera nga omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni agenda mu maaso n'okulayira. Era twagala n'otuteekawo private public disorder Kasayida wagamba. Era n'agamba ba journalist nti babeere bwerindaala nabo kennyini nammwe bannamawulire babalabudde mubeere bulindaala bivigilanti ennaafu. Lwaki bannamawulire baba balabula? Tujja kugambye kino ekigenda mu maaso kya bunkenke nnyo, kyakwekengera era tobuuza w'osanga ensonga etategeerekeka mu gavumenti yaffe tobuuza, bali ku bunkenke, buli kintu kikolebwa ku pressure. Era Kasayida ageze maaso n'okulabula bannamawulire bonna era n'alabula ne public abagenda maaso n'okupracticinga okwekalakaasa okuteekawo riots oba ekintu kyonna ekiri parallel eri omukolo oba ekinterruptinga omukolo ogugenda mu maaso ku kisaawe Kololo ng'osinziira Busoga
kakukojjuutuka. Era bagambye public erina okwewala okubeera abamu ku abo abapulaninga okwekalakaasa mu Busoga sub-region okuteekawo riots oba okuteekawo parallel arrangement ezo zigendereddwamu okugenda maaso n'okukosa kuteekawo embeera eteetaagisa. Ebyo byonna babalabudde nga bagenda ku mukolo gwabwe. Oli ku UG Update TV ko sinziro banga otuwuliriza tukyagenda mu maaso. SP Kasaida agambye eri security agents nti babeere bulindaala ku activities ezigenda mu maaso mu regions, okugeza mwegendereze bano abayinza okublokinga enguudo, abagenda mu maaso n'okwokya ebipiira, n'abo abakozesa bomu eza petro, mubeegendereze era mubeere bulindaala kubanga tumanyize zino tactics z'abeekalakaasi abawangalira mu regions za Busoga. Kati bagamba mwebeereremu security tuba deployinze ne nammwe mwebeereremu, abasajja nabo tubala nabo balina kye babala. Ekyo njagala mukitegeere, saagala mwesuleyo gwa naggamba nti olwokuba muli bangi mu nnamba tuba deployinze kati ate ne muva ku kigendererwa. Oli ku UG Update TV tukyagenda mu maaso. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuweereza wano information yenna tugenda kuba nga tukumukuwa ekigenda mu maaso mu ggwanga. Eggwanga liringa eririmu akatabanguko. Eggwanga liri ku bunkenke. Bonna kati obunkenke nno ate ekyewunyisa tebuli ku opposition, buli ku bannayuganda bonna oba wawagira NRM batuwagiwagira. Bonna embeera bayisa kyenkanye. Eno security deployingiddwa, eno business z'abantu zigenda mu maaso n'okusendebwa, eno amayumba gagenda mu maaso n'okubambulwa. Kwegamba Uganda eri ku kattu, bonna balaba balinga ababirabira mu zigizaga, biringa ebitaliiwo naye nga weebiri. Can you imagine? Omuntu n'agenda okulayira naye ng'eno administration yegenda mu maaso na kuzimbulula bizimbe by'abantu, maka g'abantu, business z'abantu. Omanye obunkenke obubeeraawo. Nze ngamba nti gavumenti yennyini eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yegenda mu maaso n'okweteeka ne ku bunkenke yokka na yokka. Kuba bannayuganda bandibadde tebabali nako. Singa buli kintu kyali kitambula bulungi, singa gavumenti efa ku ggwanga n'erongoosa enguudo, n'eteeka amadagala mu malwaliro, ebyenjigiriza n'ebikumamu omuliro, abula ate kati ekyatuuse ku byenjigiriza ekyo kyo kifumba mutuku. Lwaki nkugambawo ntyo? Akulira ebyenjigiriza mu Uganda, Minister of Education and Sports, Janet Museveni, yes, mukyala Janet Museveni. Kakati minisito eno kye yakola okuva mu mwaka ogwa 2025 bino ndowooza gye byatandikira okumanya abantu bano tebalina kye baagaliza Luganda, ensi yaabwe tebalina kye bagyagaliza, oba ekibaluma wano Central Buganda sikitegeera. Nawulira ebyava mu byenjigiriza nga minisita egenda mu maaso n'okulangirira, gwali mwaka gwa 2025, mwaka gwa 2025 lekandabe no 2024, byatandikira mu 2024. Ne bagenda mu maaso n'okukyusa ebyenjigiriza performance z'abaana mu districts ez'enjawulo ne mu sub-regions. Nga district ezaali zikulembera ezeetisse ebyenjigiriza ezina high performance mu Uganda, okimanyi nga woolaba akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baakakyusa nabano bwe bagenda mu maaso n'okukyusa ebintu. Era mmwe mbasaasidde abadimitinga abaana okutandikira mu mwaka ogwa 2024 paka 2026. Nkiwa abaana be badimitinga bonna fake. Baakuterawo ekifaananyi ekikulaga nti nno Buganda sub-region ya performingire ddala bubi okutandika mwaka ogwa 2024 teddanga ngulu mbwe performinga bubi. Kyokka ezimu ku district ezaali ziperforminga obubi mwe mwali Mbalala,
mbukati yeribali ebya district zonna zonna endala kiki bagezaako kulagaawo bagezaako kulaga nti no quality y'abaana gye bafulumya eri hayire waggulu nnyo bagezaako okubawa value n'okubateeka ku high profile gwe omuganda ali eno oba naawe awangalira ebusoga osobole okudibibwa kampuni zino nga zadimitinga bajja sinzira ku performance z'abaana bano amasomero ag'ebbeeyi gaba gayita gasinzira ku performance oba okitegedde ekintu ekyo kati ekigendererwa amasomero gano gabeere nga gayina abaana abali ku high standard naye nga bava mu disitulikiti zaawa ez'embalala batandika n'okuyoola abamu ku baana abagezi nga babayiwa mu disitulikiti ez'embalala olunaluna baagala kubba performance mu byenjigiriza ekiri eyo kifumba mutuku era ebyenjigiriza byasaanibwawo dda ekyo kyenjagala otegeere tebikyalinga w'obisuubira performance zonna z'olaba ezisinga ziri fake naye nga kano konna kaali kabadi lwaliruke na lupange okulaba nga badibya ebyenjigiriza performance wano mu Buganda bagikakkanya mbu basobole okubeera nga n'amawanga nago gagendako eri ewaabwe nti waliyo high performance si we bateebatambuzaamu eggwanga awo kabonero akakulaga nti gavumenti yaffe terina kyeyagaza terina kyeyagaza ggwanga lyaffe ekintu ekyo mujagenda mukinoonyerezeeko mukikoleko research tukyeyongerayo mu nsonyi okulandagga nnyo era tubali tukyayogera ku spokesperson Kasaida awangalira mu district ez'ebusoga era omwogezi wa poliisi atwala mu Busoga regions era bagamba bamaze okubanga ebitundu byonna babimapinga bakoze map babimapinze era ne ba-identifyinga ku hotspots byonna biri ku surveillance era biri under surveillance babiraba bali ku internet babiziga wona awayinza okuba nga wava obutabanguko era wayinza okuba nga wava enduulu n'obeera okubanduluza akudduukirira bagambye tezeetaagisa tokkirizibwa owulidde ekintu ekyo tokkirizibwa kubanga ojja kuba otataganya omukolo ogugenda mu maaso jjukira omukolo omugumanyi nammwe gwakwerayiza tuli gwa bunkenke tumize pini tugaa katulayire katulina okulayira nga bukyali ng'omusajja tannatuuka kati gwe nsaasidde agenda mu maaso n'okunafuya sayidi ey'opposition nti banafu bamaanyi nnyo kubanga be bavuga ne gavumenti eriko kati gavumenti tetambulira ku sipiidi yaayo etambulira ku sipiidi ya opposition yebadaivatinga yebadairectinga kati mukwate lino kati muzzaako kino kati gavumenti yeringa efollowinga opposition kubanga byonna bye bakola kulimitinga kulaba nga bamusanga balimitinge oludda oluvuganya ekyo saanidde okuba nga okitegeera tukyagenda mu maaso kati okugamba nti nno Busoga sub-regions oba Eastern region yonna eri ku mapped era eri ku surveillance cameras bamonitalinga buli kimu ekigenda mu maaso mu regions ezo balaba buli nsonga yonna gye eyinza okuleetawo obutabanguko mu ggwanga okutandika okubanja akalulu oba okubanja DR forms okubanja obuwanguzi bwabwe kino bakitiira ddala era n'olw'ensonga eyo kyoba olaba bakola bukubirira okulanga omusajja bamulayiza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannakola ki tannayingirawo kubanga bakimanyi singa akomawo asobola okuba liidinga mu nsonga zino ne zisajjuka busajjusi so yo gavumenti te underestimating Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabagenda mu maaso mu Uganda mwaba mu underestimating mwe mulabanga atalina kyasobola kukola naye okusinziira ku kyakoze yo gavumenti yanafuye dda yo weeraba era bino byonna byogenda mu maaso n'okwewoza kuba nawulidde nalabye nga Deputy Speaker Tayebwa agenda mu maaso n'okuba nga anenya European Parliament mbabanenya olw'okugenda mu maaso
n'okubeera nga sijjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yali asubmitinga presentinga mu European Parliament baakowoola bwe yava mu Geneva Summit ensonga zino baddamu zekkaanya ne bagamba tugenda yita ambasada wa Uganda owa Brasio omukyalo oyo Black Maria Black yayitibwa naye gavumenti ya wano neemugaana okukiika yamugaana okukola ki okukiika mu samiti ezo ogenda okubuuzibwa akana n'akataano kali ensonga ziri waasi nnyo mu gavumenti n'okusinga gwe kikyolowooza ensonga ziri siriyasi nnyo za ddala mmwe abali mu Uganda ali obweru mwe mubiteekamu omuzannyo ne mulowooza nti Kyagulanyi temulina kye musobola kukola opposition muli banafu nnyo mukola kino gwe genda obuuze gavumenti akasatiro ke balimu gendako ku State House gendako mu cabinet minister gendako mu committee board laba ekiriyo laba obunkenke obuliyo bangi batandise n'okukwatamu obwabwe babba bwe baagala okubba olw'ensonga nti embeera yasajjuse bagamba nti anaazina takumba naye ddala kituufu okulayira kw'abano basoose kukumba mu mbeera ey'okutya etalimu ya buvumu bwadde nagamba ekisinga obbatiisa gwe kyotamanyi bye bino wammanga ebisinga obbatiisa bye bino wammanga nti ovanga ku muntu eyafuluma eggwanga kale yabatolokako nga tebamanyi nga bamanyi bamuyina n'atakoma kubatolokako baamunoonya nga mwali mu Uganda emyezi ng'ebiri n'ababula nga basudde emisanvu bakoze road block bataddemu ssente ezeetaagisa security baguumye ewuwe n'amaka ge ne bagawamba okumala emyezi ebiri kyokka n'amala n'abatolokako n'afuluma eggwanga n'atafuluma ggwanga nti genda mu Kenya nti oba yayise ku lunsalosalo n'alinnya ennyonyi n'afuluma n'agenda mu ggwanga erya Amerika okufuna ab'omukago bamukwatireko ku nsonga gy'aliko n'okuggusa mission y'okutuukiriza okulaba nga Uganda eddiziba mu nteeko kati oyo omuntu tomugaya gavumenti ebe mweraliikirira nnyo ku ngeri giyabulamu yengeri yeemu gy'ayinza okukomawo era gavumenti yeekengera tulaba nti gavumenti ediployinza amagye mangi ediployinze bukimu naye egenda maaso ne beediployinza obbeekengera kubanga temanyi bakwatirako Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera ng'afuluka mu ggwanga Uganda yafuluka mu bufulusi bagenda okwetegereza lubaale nga mubbe eddabo bakuuma lubugo kakati ensonga ng'eno eri sensitive ennyo weeti mu byokwerinda by'eggwanga Uganda ebyekosa ebyokwerinda era bo bali mu kutya balaba tebalinawo security wadde beekalakaasa bino byonna beekaninkiriza byonna amamundu bonna abakulembeza badde bajja bavaako balina amamundu balina buli ki balina ttanka balina amagye balina emmamba buli kimu kyaliwo baali tebajjulwa mu butuufu buli kimu kyaliwo naye lwakyalumu bannansi ne bagamba ekimala kimala ne bagamba sawa ya kukyusa buyinza tukooye embeera embi sawa ya kwebbulula eggwanga nga lyekyaye nga lyagala transformation n'akataayi tekasala munnayuganda n'ageza asalawo nti nno kati leero teri kulayira nkakasa tekubaawo olw'ensonga nti amaanyi munnansi gonna agayina nkwadde ekyokulabirako abakulembeze bonna abazze bakola ki bavaako babadde na buli kimu babadde nakyo obuyinza emmundu amagye babadde nago ag'owansi ag'oku ttaka abana batengejjera mu bbanga ng'ebinyonyi bonna baleese Mwami Kaguta Museveni talina kipya kyakoze nga bannakyemalira bonna bavudde ku buyinza tebakikola kaakati nno omuntu ng'anaatera okugenda alina ebintu byakola ebitali bya bulijjo ebikuleetera okulowooza nti nno mulamu nnyo naye nga kumba agenda kati bye bino eno embeera ey'okutiisatiisa teraga buvumu yadde eraga bunafu na ku exposinga weaknesses zaabwe nti ebyo bye balina mu tterekero era biweddeyo nti balage batiisetiise omunafu yenna yagenda mu maaso n'okwewagisa ebyo by'alina ow'amaanyi akola bukozi actions otegedde ekintu ekyo kakati mu Busoga bo tetumanyi
embeera ekyagenda mu maaso. Era bagambye Kasayija agamba security team emonitoringa okusiba social media platforms abo bonna bannamawulire nagambye babalabudde abagenda maaso n'okuspreadinga misinformation n'okuintimidatinga ebyali mu campaign ebyo nabina ebirinkingibwa ku campaign nga bagenda maaso n'omukolo ogw'okulayira. Bagemmwe bannamawulire tetwagala musudiye nti waliwo ebiti nga mugenda maaso n'okwogera ku nsonga nga muzirinkingisa okuva mu byali mu kulonda nga mubirinkingisa ku lunaku luno olw'okwerayiza babalabudde. Era bagambye omuntu omu anaasangibwa nga agenda maaso n'okuspreadinga false information, amawulire ag'ekimpatira ag'obulimba, information ey'obulimba nga n'ekigendererwa kyakuteekawo chaos na kupanikingisa bannayuganda babeere mu disorder. Ajja kubeera nga alugwamu, ajja kuba nga facinga consequences. Babalabudde ab'obuyinza bagamba aba public basigale nga bali calm, cooperative, bacooperating ne security bakolagane bakwatagane mbu bakakasenge eddembe libeerawo mu kaseera kano ak'okulayira kabeerewo mirembe katebenkere mirembe. Mwami Yoweri Kaguta Museveni okujjukizaako emabega waki bino byonna biriwo weebiri kigambibwa afuze okuva mu 1986 era emyaka egyo gyonna gibadde giyita oluvannyuma lw'emyaka 5 abadde ajja alayira. Era kino alayira 7 elective kisanja kye ekyomusanvu kyagenda okuba nga alayirako oluvannyuma lwa Simon Byabakama ng'ennaku z'omwezi 15 January omwaka ogwa 2026 omulangirira ng'eyayanywedde mu bannaakendo. Ekitongole kya Electoral Commission Simon Byabakama yagamba nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali afunye obululu miliyoni 7 mu emitwalo 9 mu emitwalo 9 mwena mu 14,772 bwe bulu bwe yali afunye kyokka nga representinga 71.65% ku ballot. Kyokka kyalenjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina kya National Unity Platform nga ye kigambibwa nti yafuna obululu miliyoni 2 mu emitwalo 7 mu emitwalo 7 mu emitwalo 7 mu emitwalo 7 mu 1,238 nga wobinkwivalientinga ze 24.72% bwe bulu bwe yafuna. Era nga kigamba abalonzi si bamativu n'ebyava mu kulonda n'ebyalangirirwa Simon Byabakama olw'ensonga nti byali byabwewusa bino babikolamu vice versa, era nga bagamba tebagenda kukkiriza mbeera eno kubeera nga bagitambuliramu buli mwaka buli wabeerayo okulonda. Ku luno balina okubaako nye ekibakolawo naddala mu kano akaseera. Era ebbanga eriyise emabega ekibadde ku social media nga bagamba tajja kulayira oba ayagala oba tayagala asaaga tajja layira. Oli ku Yugi Update TV kwadde osinzira obanga otuwuliriza munzikirize mbakomye wano olw'obudde. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.